bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansawo subscribing o liking atela o sharing tusobola okubanga tukwatagano banga tutambula fena still era osobola commentinga okusinzira ku video nga woba okoze ki nga woba ogirabye. Saka muze ku bantu bo. What? Sheebah, when you say me here, you say yeah! Yeah! Can you come over? Njagala kuwulira maanyi ti energy! Come over! Bampita Simon munene w'omu kibuga. Nva kubukedde. Ekibuuzo kigenda wa Cindy. Sheebah biki byogezaako okutegeeza. We are live on TV. Laba kakambo g'otaddaawo. What identifies you? Ate nga university ekutegese eraga nti muganda wange tulina kye tugezaako okwongera ku byenjigiriza. Kutiitizibwa ki? Empisa zaalagawa! Bigambo ki byalaga live on TV? Empisa zaalagawa! Atayina abantu bangi bamwegomba. Obutiitizibwa ki? Simon! Akazindaalo kagenda wa? Katumuuzizza! Mutumanya ati muddamu mwagala kukoya kwini. Kola sekondi. Kati ye gwe kwini. Wena alina amwogerera gwe. Nedda ssebo. Kale tuddemu ekibuuzo ekyo. Simon! Tetuli mu kkanisa. Wena tetuli mu kkanisa. Tuli mu kkanisa. Guno twese balagako mwana. Twayagala ogende mu kkanisa. Genda wali mu kkanisa osabe. Osagala. Twagala kwini. Mwatusala wadda kati bate etuuse sagala mwakwase mutandise kati osoma ebigambo byaffe olwegyenga musoma byayambadde olwegyenga mugamba lwaki oteddeko kalibindi basajja muwadde ki twase wano ku lwa bato mwagisabe entuuse hituhi twagala kuwulira kwini byonna obyowedde tombi muyimbi gwe baagala kale tusirikire tuwulirize. Njagala mbuuza ekibuuzo kimu abali ku nsawo yange. Kuliko ekigambo ky'otasoma ku ssimu yo. Kuliko ekigambo nga gwe gusoose okukiraba. Mulo! Abasinze mutudde waneeno naye ebibi bye mutuddeko bingi naye muli ku nsawo. Muve ku nsawo muddeeyo ku bikolwa byammwe. Thank you. Let's go. Buuza ekibuuzo okubuuza saidi yammwe sindi owulikika otya kale olaba otya ng'ogenda kwaŋŋanga omuntu ng'emyaka 12 egiyise buli mwaka aleeta hit to hit owulira otya kwegamba tusobola okuba nga tuli wano ku bato nga tuli mu kwekoza owulira otya ng'ogenda botolinga omuntu ng'enanyini maate Uganda yenanyini mayumba yenanyini kunyirira yepiyansa wa Afrika owulira otya bagamba njagala owulire empulira yo Cindy bagamba owulira otya kubanga kino ndabanga opportunity awadi wina owulira otya awulidde byonna byakola bimuli okwogerako akaseera konna bikola ddannyo kumanya nabikola dda sikyetaaga kwewaana osegera sikyetaaga ekiwaana ekyolwalero bato ya music njagala mujjukire tuli bayimbi si kyekyo wanoba wali wazimba amayumba akole ki ayogere azimbe abantu bajje bamubuking azimbe ki azimbe amayumba cha music ate kati ekyo kyotalina wankwatirako osekera. That's it. So coming back to answer you, ndi mukakamu nnyo nga bw'okiwulira sirina pressure sirina kintawaanya ndi wakabiri. Kakati omanye ebyaffe tebigwayo bakwini baboogerera bwogerezi babafumbirira bufumbirisi ekibu
ekibuuzo kyange bw'oba wabikola dda n'ofunamu ki kubanga kati kiri simanyi lwaki takizeemu of the national address byonna tugenderawo tutandikira ku saidi eyakabaka kale kalasembu respect to you President Cindy era nkwebaza nti wakkiriza n'ogamba omukulu kengisazaakayo obukulembeze bwali bugwe n'ogamba obwempitiibwa amiina obale kukkiriza n'ogamba nti akaliro kali solidi Cindy obadde webbanga ng'olina Steve Chini ng'oyimbanga okumala ebbanga for her Roland omukyala n'okulaba n'ensaazi n'eno fe aba syndicates tuyina empisa tuyina empisa fe tuli bakali tuyina empisa malayo nanti agasa info kyobola mbuuza ekibuuzo akategeera kano kanjawulo mukko President Cindy emyaka gy'omaze ng'oyimba gibadde mingi nnyo ne bakyalibo n'ovaawo n'ogenda gamba nti gwe mukyalo ono kyemmanyi talina myaka 7 ku 15 ng'ayimba kyembadde mbuuza wa empatoliha ate ng'olaba akyali buyanga buya Linda Cole. Omukyala tewali amukasa okujja wano osegera eno bato yagikiriza batula ku tebo nakkirizibwa nti agenda kujja wano saamuwalabula okuva ewu okutegera okumuleeta wano nedda. She has accepted the battle, so let's stop talking nonsense. Akkiriza battle, it's about to happen. No, let's just stop it. This battle is about music, so anything outside music, that will be another day. You know, if we're talking about music, about hits, about performance, I'm here. Remember that somebody read a book that maybe booze on Zenzile Wakatu in the Kololo. Mama atandise yawandiika oluyimba olutandika lwaki mubitya amazima mugatya nti nze ndi mukazi w'amazima tojja byasa omulaba okunyinga omulaba lindako kaye waliwo ekyebagamba olaba tukiwulirize oluyimba olwekala Sheebah walikitetolomanyi sebeza lwalirufu okiwayeba ifulemu lwako webale nyoka ye alekerawo webale nyoka ye nga tuyiza bikali webale nyoka ye President w'olugamba ali mu kizimbe gyemuli timu Cindy gyemuli naye Sheebah gyeri Banamawulire tatera kuba na ludda naye waliwo ekisukka kubanga bato wena gwera ndabawo kariya y'omu egenda kubanga egudde eyani ya Sheebah waliwo bata yasooka kariya y'omu yafiiramu singa bata ebadde y'amazina Sheebah yali giwangulira ono Cindy yalize seguyasigwe katonda kyobolaba nawe weeremerera akomawo miguwa seguya wani mama kankuweyo omukisa kutya lekankuleke sigwe sitafe basitatula wansi tuula nze nkugamba eno stage yange ate otugenda president bannange njagala mbagamba ekintu kimu omukolo we gubeera ewaka kasasira avaale yonna gy'abeera nadda mu ddiiro
naye omukolo wegugwa kasasira ddayo nze mmaze temumalira budde basange kololo. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.